tugezeeko. Ya nja kwebaza abalabi baffe mu kusinziira ku nsonda zonna ez'ensi byonna munaye twabisanga abamu bagamba nsonda ez'ensi ennya naye obabuuza ziriwo tewali ayinza zisongako naye ffe katubagambe nga bwe kiriwo mu kusinziira mu nsonda zonna ennya ez'ensi oba okwetooloola ensi yonna mwebale nnyo okuba nti nomutulaba comment tuziraba feedback n'ebirala byonna twagala tutunuulira olutalo lwaffe olwa Iran, Israel, America nate n'ensi endala bakozeewo ke bayita mini world buli lunaku omusajja wa America ayongera okukuyega bannange mu nnyambe bannange mu njoyining lwaki Iran tasaba bamujoyininga awo tugenda kutunulawo nnyo tulabe olutalo bwe luyimiridde mu ggwanga erya America twawulidde nti abasirikale bwe bayita ba mugu babayita bafuutu soldiers nakyogera mujja kulowooza baawano ne tugamba bano abayingira eddwaniro n'okwata kakebe n'otandika okuyingira firimu zo zoolaba ezo kati bino byebyaddala America egamba oba kiki kiganye kati katuyingirewo twabadde tuli awo nga bagamba Trump agamba bwe naakuba ebintu n'embyonona mu ggwanga lya Iran yonna njagireka mu kkubiro esigale ng'eweddewo ate tuba tukyali awo Iran n'egamba nti nze ŋŋenda kuba mboogoloze bingi byezzeekuba buli lukyo egenda egira nabadde ne mwannyinaze Full-Figure n'aŋŋamba yawagira Iran Full-Figure n'agamba byonna nga bigenda mu maaso nti America erina ejjoogo lingi nnyo ewooza mbataddeko sanctions mbataddeko ki we yasinzidde ate ye Muhoozi n'agamba singa Isirayiri eneebeera nga eri threatened okutuuka okuggwawo Uganda ejja kuyamba Isirayiri tewakirabye ate kati simanyi owa Full-Figure ne Army Commander andi kati ye agamba ayagala bafuuko binye n'agamba bamulimba nnyo balagamba America Remba agenda nakuba Vietnam balaga kati ekyo kyekimuluma nti yakakizuula nti bifu kati ekirala ekibadde mu lutalo luno abantu kye beerabidde nti Iran bakozesa environment yaabwe Iran party esinga ddungu balina eddungu eddungu lyabwe ate liri so unforgiving mu nja z'akasana kanje eddungu likyovola nti America tebasobola kutwala amagye gano ge bakuŋŋaanyiza papasi yagondana naye si kulumba Iran nti n'okugiwamba papasi yakyo papasi ngenda gyogerako so kaakati eddungu eryo mulimu omusenyu abasajja bakola ekintu ne bateekako kisiraabu ne kubeerako kwonna omusenyu gwe bw'ogyolaba ddungu nga wansi eri waliyo launchers ezirookinga misayiro ng'emikolo gikolebwa wansi eyo nedda olutuuka essaawa nti yakuba budde ku makya ssaawa 10 tugenda kuweza Isirayiri nga byesitula biti nga byejjawo nga kisirayidinga nga kidda wali nga kino kivaayo misayiro ng'ezifubutukayo nga balyoka bakasuka zifubutukayo ku speed ziba zigenda bugenzi roncha ziri wansi eri gye bakolereza omuliro ne gutandika upthrust force neyoka esindika misayiro olawa ku mutwe gwe nga yegeze baswinga nga kyezaawo nga kibikawo kalimu omugenda okutwa mulabe obusofu nga mulaba ddungu musenyu bayina ebifo yes era abantu nebunya abatalaba ku videos bayina ebifo webityo natunulidde ne video eni nga abasajja bano nga kyegirawo ekisibe nevayo nekizaawo ne obeera okyali wano n'ekirala ne kifubutukayo wali mu lubiri obeera okyali ekirala ne kifubutukayo ekatwe n'olaba eddungu lyonna nga livaamu misayiro so kaakati Trump wabagamba tutukubye loncha zonna zimalawo loncha Trump ze baali bamanyi ziri fixed ekifo kimu we basindikira misayiro oba bonna baleeta ebimotoka ebirina misayiro ne bisimba layini ne bisimbula awo baavaawo bakimanya nti bikubika kati ekimu kibeera wano kisiraabu okuba baakuba bingi ate naye baali webyali station nga baakuba bingi ne basigaza bitono nedda bosi bwe baali abasiru kyolina okumanya satellite images zaali ziraga nti America bayungula amagye ennyonyi ziri ku readiness otunulira level ya activities eziba ku base za America ez'enjawulo n'omanya nti bano balina gye bagenda okulumba olutalo lwa Russia bwe lwatandika ng'erumba Ukraine amawanga ga Europe gaalajana Russia mobilization gye mukoze muli kuki tife tetugenda kulumba Ukraine Russia naye naye agamba Ukraine n'omwetekeke amagye Russia gemobilizing activities zirabika balaba ebimotoka balaba ebiki balaba ebikinaga so kaakati nabano Iran baali bamaze satellite images nga zibalaga base ya wano set ya readiness bakompeyalinga ebifaananyi ne balaba ennaku 3 emabega wabaddeyo ebimotoka 3 kati biri 4 we tutunula tulengera abantu bali busy beko lwaki baali balumba kyekijjawo surprise ya America nti Iran tekoze nnyo loosi tikyebakola bano bakimanya kaakati ne Iran
bakimanya nti no wano bwe buzibu kati ebimotoka byonna yes ebimu babikubye ebyavangayo okukuba n'ebirala bye bali bataddawo mu open ebisigadde byonna ne babikweka eyo wansi so zezimu ku factor zireetedde Iran okuba nti ekyasurviving ne surprising buli dakiika misairo zijja launcher zirookinga Trump n'abagamba launcher ziweddewo era n'abyeko akatambi akamu bazanye Trump n'abyeko akatambi ako nga Trump atudde waati ku maapu ya Iran n'akwata ennyonyi ye n'engalo ze buno obutoyi bw'abaana n'akatambuza bw'ati n'akoona byonna ebiryawo n'abaana agenda wa press briefing bano bawangudde mbamanye basale ndalinze baweddewo ebyokulasa byonna abikubye ali wano mofe so akulaga kiki nti ali wano yakulaga biwedde naye nga basajja bakyalina baali beeteekateeka so kaakati ku kino ekyokuleeta amagye Amerika lwaki yeevuddemu nti no tuleeta amagye tugende ku ground yes abantu bano singa atandika okubasomesa ku bibinja by'amagye Amerika byeyungudde fe abasize nga twetegeeza entalo omanyirawo ekigendererwa n'omanya nti kiteekwa kuba kino 82 oba 82nd battalion gye baleese eno yatandika okukola mu Ssematalo asooka 1917 eno battalion omulimu ogwayo ebeeramu ba paratroopers paratroopers bakozesa ennyonyi eziri designed nga zo zikozesebwa ku gundi eyo bali mu bataliyoni eyo balina ennyonyi zaabwe era bataliyoni eyo y'emu ku ze baatulugunyiza Somalia eyo gye baaleka ku mamotoka babakulula be bamu ku abo Abamerika nti yeeyo buli lwogiraba omanya bagenda kukola operation eri risike sometimes operations zibeera behind enemies line nti abasirikale baliwa bali kaluma twagala mukuba ekifo kiriwa nti Kampala balina okubayisa kuba awo wonna abasirikale ba Uganda babayisewo mujje mukube Kampala wano so abo bakola mission eziri behind enemies line oba okulumba fortress oba ebifo ebiri heavily guarded baga katulumbaawo gwe mulimu gwabwe Amerika ebejjeyo enjala ziri ezisembayo no balina nenda naye wano abo be basobola mission eno ti emirimu egyabwe bakira ku miguwa baleeta helicopter zaabwe ne bakka bulungi yes balina bi helicopter nga byo biri designed kola mulimu ogwo lwaki nti helicopter ezikolawo zirina kubeera light nga sinzito nnyo abantu banda bakkirira kuzi parachute najja nagistabwa nakka bakomando bali abakomando aina beneti wano era buli lwolaba babaleeta omanya bazze kukola surgical operation balina ekitundu kye bazze okuwamba oba okudestroyinga bagende era buli lwobalaba ku ddwaniro omanya mugenda okunyumirwawo ekiyitibwa essasi bigenda kuseka kuba yonna gye bakoze operations zibadde za njawulo bakola operation e Grenada bakoze operation mu mawanga mangi mu second world war balina omulimu munene eyo brigade so omulimu ogwabwe kugira balina helicopter zaabwe balina bi SH-60 ebyo ebinyonyi babireeta bisobola n'okuleeta ekyo kisobola n'okuleeteramu tanka helicopter nereeteramu tanka zaayo nga 2 ne bajja ne bamanya twagala kugwa ku Road Kampala ennyonyi nejja neerandinga ne tanka zaabwe baparatrooper ne bagwa ne basalako ekifo kyonna emmundu n'etandika okuvuga bafiiridde mu bbanga kugamba Amerika egenda kuyingira mu Iran munda si kuyingira mu gusekere munda kijja kuba kizibu tebajja wabula balina ekizinga kye baagala Trump ayagala akolerawo success nga bwe yakola ku Medulo agamba ketuwambye wano olutawo luwedde naye si Iran yonna agamba gye tegalina kigasobola kukola ku Iran tumazeemu amaanyi badimanya mu Amerika wano azze bwefuke bakomando bali giri ab'emigere Vietnam balina mitwalo 59 ne batawamba Vietnam Iran osuubira giwamba n'eyo population y'amagye n'eyo ennamba okuwamba Iran balina okuyungulanga miliyoni emu n'ekitu kati oyagala gamba Amerika n'ennaku zino nnafu kweri eriwa eyali mu Vietnam anti ne Vietnam yeeri ate nnafu ku Iran yakati kyolina okumanya Amerika ekula mu tekinologi n'abalabe bakula abalabe bayo Amerika ekula mu tekinologi Vietnam gyaliko yali so crude and rudimentary baali bubi nnyo naye ne bagiremwa yes lwa effort z'amawanga gano ga Russia ga China gaani abantu kye bandamayininga wano teri luta Amerika lujja kuyingira mu Russia muleke bajja kumubeera ku kagere buli ddakiika
China bamuleke so kaakati eno brigade wejja omulimu gwayo gwe baagala kuba balinayo balese abasirikale nga mutwalo then baleteyo nenda abagita expeditionary force waone eyo yekola ki zino zonna bakola kye bayita amphibious warfare oba amphibious landing amphibious warfare nti mukola mutya nti mulumba ekitundu nga mujja kukozesa obwengula mukozesa amazzi ate mutekeyo ne ground force ejeri okutaka gye muyita land sea and what and air amphibious land sea and air nti ate kyekijja okubasobosa okuwamba ekitundu ekyo kye mwagala eno bagikozesa si kulwana lutalo luno luli jeno bakulumba mu buli mbeera balina kitundu kye baagala kuwamba naye olw'okuba nti no baagala okukudominatinga balina okukozesa obwengula balina okukozesa amazzi balina okukozesa nettaka eyo gye bayita Amerika si yokka yekikola n'amawanga amalala gakikola eyo gye bayita Amerika kati wamu Iran agenda kuguwulira nti era wano we tujja okulabira ku mmundu wano kuba ne Iran teteredde kuba amphibious landing si zonna nti ziba successful tebakikulimba Bungereza bakola amphibious landing 1915 okuwamba gali gundi Constantinople ekibuga kya Turkey amagye agamu gava mu Greece wa Aegean ne gayingirawo okusaidi ya Turkey ku Mediterranean amala ne bajira mu nnyonyi era wali kuba kwa amphibious landing mukozesa ebintu nga bisatu ekisookera ddala heavy bombardment mulina okukuba ekitundu bomu eziwera mizairo mulabe nti mukkakanya omulabe so era banaaba bakulunda ekitundu kya Iran ogenda kulaba mizairo ezigenda okukolebwawo naye nga ne balumbye nja kulaga nabo si be bangu batya tujja kulabawo so kaakati America erina okuleeta amphibious landing tiwaggulu tulina ennyonyi ezidesigned okukola ogwo wekituuka ku mazzi balina okukozesa first of all waliwo emmeeri zaabwe ziringa mmeeri nga bbiri waliwo gye bayita USS Tripoli USS Tripoli eno amphibious aircraft oba battleship eryato lino baalikola lyawukanako okugana amalala amanene lyosidde nnyo lisitowa ttani nga 400 era obuwanvu liri mu meters nga 260 ebisaawe by'omupiira 2 n'ekitundu naye nga tonoko ku gano ga Gerald Ford ne ga Lincoln naye nga lyo omulimu gwalyo tino baagukola tino lisobola okusemberera ekitundu we mwagala we lisembera ne basobola balina access nti balina engeri eyo gye basobola okuyita ku mazzi nti lilandinga eri ebimotoka ne bivaamu kati lino lyomulimu gwayo ku transportinga byakulwanyisa kago ku transportinga n'okukuba likuba nti muddire eryato lisembere ku mwalo we wabeera wala balina engeri gye bakola artificial bridge ne bakolawo bridge ebimotoka ne biyitako ne bijja ne birala ebyo nti ekitegeeza tanka bajja kusobola okuziyingizaawo olwo baagala okuwamba ekizinga kya Iran wenkugamba we bayinza okutagetinga bayingizeewo tanka abasirikale bayingirewo then amaato amatono nako galina okulumba aga sipiidi galumbe ekitegeeza balina okwengeginga omulabe nga ku mazzi bakuba then waggulu ennyonyi zireete baparatroopa nga bakunkumuse dda ku kizinga ebbundu etandika okuvuga so ya amphibious landing gye baagala yeteekateeka ya America giyagala yereseza abasirikale bano naye kigenda nno kunyumira omuntu alaba olutalo ffe tujja kubanyonnyola wana Iran eyinza okuba bugenda kugiggwa tegagenda giggwa kuba ekigendera kya America si kyakukwatako kitundu kyonna ekya Iran nti no bakirumbe bamanyi obusobozi obwo tebabusobola lwaki obanyooma nedda si kubanyooma nti entalo zino zonna ojja n'otunulira advantages kizoolina nti terrain oba topography oba enkula y'ekitundu ekufuukira ekizibu kyansozi museetwe bibira ki kyansozi saidi ne saidi waliyo ensozi tanka zino zijja kwetaaga okutambula katugeze bazitadde nga ku Victoria bazitadde Luzira ku amaato we gakomye zirina okutambula tanka tejja kulinnya lusozi luwanvu nga kumpi Erigoni ebala egweri etandika okugwa ku bibuga ku coast eya west we wali Zagros Mountain ensozi zino ranges ziba mpanvu wano n'okuyise Kalamoja
olusozi lumu ate ezo range ezo omutwe olaba Lwenzori ovuga Lwenzori okuva 40 n'otuuka Kasese ng'okyali ku Lwenzori neyeyo those are ranges omalako omutwe oguddako ze ranges kayiteri tank ejja kulinnyawo eza mulina sitwalira ku nnyonyi muzisuula eri nga musussa ensozi ku fire power ya Iran ne defense system ze bakyalina babakubye nze ndowooza babadde bakibaze nga bategeera amaanyi ga Iran weeyimiridde naye kati wano ebyokulwanyisa byeyina defense system zaayo biweddewo bikendedde kati ne bwe tukka resistance ejja kuba wansi olosa ye Iran yazireeta ziri mu kibbaawo nti ozirabako gwe okuba ate eyinza okuba yali tezirina naye njujukire zimu baazikuba nti naye olutalo lwa njawulo omanyi bikago planes ebibadde birandinga mu Iran ebbanga eryo lyonna kuva China kuva Russia balina aganyonyi ago ga Irishin ganyonyi ganene nnyo gatika ebintu nga Amerika ebadde ebireka ne biyingira ate Amerika yagambye nti nebigaana bagambye Amerika nti ekontrolinga obwengula bwa Iran bwonna nti no buli kimu gwe jangu okikole baagaana ebintu ebiva e Russia ani akulimba Russia kyogaana okimanyi baganda balina obusobozi kibagambye nti no biyita mu luguudo nti no traffic eri wali Russia ejja kugamba nze nnyonyi zange nsiba ndabe amaato ga Russia nga bagakwatire France ebyokulwanyisa ne babikwata nga byakulwanyisa byali byaba bye bakutte mabegawo kebera no amaato ge babadde bajja babowa agasinga ga mafuta gaaki ebisoba diplomacy wona okwata eya Russia ajja kukwata naye eryammwe wona okuba ennyonyi yajja kuba naye eyammwe ey'Ukraine obewala n'ennyonyi za Amerika zitwala Ukraine ebintu ebyokulwanyisa yes so kakati Russia Amerika bitwala lwakuba super power ye ya ate Russia yes super power motokoli bwe bagamba ani akulimba bali abasajja so bayina state eya balance kyokola nona akikola wokola kino reciprocal nkuddisa bw'okuba kino nja kikuba bw'okwata eya Amerika we bakwatanga bambega ba Russia mu Amerika ne Russia ekwata nalaba yabakwata bangi abo benkana so kakati Russia wona okuba obeera ate gwe alabikanga aggressor odidde eggwanga eriri nani Beringarent Beringarent lye ggwanga eriri ati wo wizanaaza enani Beringarent lye ggwanga eritali mu lutalo so kakati Russia gamba siri mu lutalo ennyonyi zange wakutte yaki wakubye yaki then ate obeera ogenda okuescalatinga wayidawo ogazi y'olutalo so kakati ennyonyi zijja ne zirandinga ne Russia ziraba zijja ne Poland newa mawanga naga kale ffe katubirinde ku ddwaniro mubireete so kakati basoka kakati n'obuyambi bungi babuwa Russia epakira ebyokulwanyisa mu Iran China eyiwa muli babiweereza kasirise babiweereza ennyonyi zijja baleeta ennyonyi mwene mulanga ennyonyi ez'emigugu nga nemulimu ebyo zijja so kakati singa America ntino baali bataddewo no flying zone nga bafunye obuso tino bakuba buli kimu ekijjawo yibakiyo tenajja no flying zone si nnyangu olina okuba ng'owambye obwengula ng'osanyaza eggwanga lino lyonna nti ennyonyi zibeerayo nesinda buli nnyonyi ejja nesituka nezigikuba buli ejja nesituka naye wano ositula ennyonyi yo abasajja ne bagikuba olina okuwamba gw'olinako obuyinza kati nga Libya omuwambye militarire ng'omaze okumukakkanya takyalina busobozi bukuba nnyonyi zo tosobola mumuwamba kuba naye ate omuwamba bwakukuba omuwamba ositula bwakusitula era ennyonyi ezikuba Iran zigenda ne bajja ne baziwochinga nezijja speed nesuula bomu neziyitamu nezigenda nazo zityawo olina okukozesa speed ne accuracy zijja nezena tugenda kubawa nti state house nezisuula neziyitawo nezigenda sibiranga eggulu nezeyongerayo weziba zisigazaamu bomu ate nezikola rawundi endala nezikuba nezigenda nezisirika ne balinda olulala kyawukana na wano nti no flying zone nti ennyonyi zekyali Libya buli kimu nti tewali akukuba nako tulimba nnyo twali bawagizi be Gaddafi yatulimba nnyo Gaddafi yalimba yagenda na trusting abazungu n'ava ku yatulaga kirimaanyi wano nga tumutya tugamba batukubire kuba Gaddafi yali badde kirimaanyi singa yalinako support y'amaanyi naye Biden Russia yali ekyalina ebizibu byayo babakwata by surprise ne batandika Arab Spring says kyovola nti no Arab Springs zaatuuka nazo ne zikoma nga amawanga galabuse nti bwe musuula gavumenti zibakwano baffe Syria ne kigaana Russia ne deployinga newambako ettundu lyayo nga ewali base yayo n'America Syria ne kigaana so Arab Springs ne zikoma okusuula zi gavumenti nga bayita mu kwekalakasa
ne basiyiga kati we mugamba mugisuule nga bayingizaayo bagundi bawegina baani bonna ng'efuuka civil ng'ekiri e Sudan. Kaakati eyo poliisi neebanga baagiremesa. Yes. Kaakati wano Amerika ekibaleeseza amagye gano ag'oku ttaka nti baagala kuwamba kazinga ka Iran bakayita Kaji Island. Kalimu ki? Akazinga kano kali mu kilometers nga 20 okuva ku coast ya Iran mu Persian Gulf. Kazinga kanene bulungi kuba obuwanvu kaliko kilometers nga 6 n'obunene kilometers nga 5. Surprise amu kalina square kilometers nga 30. Kali awo kalinga akabuga 20. Akabuga ka Mpijaawo. Aha, bwe katyo. Akazinga kano it's a rock outcrop. So bwe wegambye obusozi nga buli beya tebuliko nnyo ttaka tebuliko ki kali awo kasigala lwazi. Naye lwakuba nti si lwazi nga zino ezaffe kali lwazi ze bayita coral reefs. Coral reefs gundi dead marine animals. Nti mu nyanja omwo mubeeramu obusozi obukovu biki ebintu ebyo bingi mubeeramu marine. Kaakati buli amayengo lwe galeeta ne gayiwa ku coast ne gongera ne gayiwa obwasookayo wansi emyaka nga 3 we bayiwa kungu bijja binyiga ebya wansi ne bikola olwazi olugumu naye nga lwa coral reefs. So mwe bajja kati ng'ekenyero mwe bajja bambuli cement n'ebirala byonna ebyo weebi kaakati ke kazinga kano. Akazinga kano okuvira ddala ku eyali kabaka wa Iran Shapahirev yali kabaka yali akozesebwa Iran era kampuni yali American Oil be baatandika akazinga kano. Kyova America kabaluma ne Iran ebaluma baateekayo ssente zaabwe. America amakampuni agasinga ag'omu Europe gonna ag'amafuta America bagayina mu shares. Kati wotuna gundi Uramuko yesinga mu nsi okukola Uramuko njirabe Saudi okufa abaana sente bazifuna mu dola mu twalo ko mu nsi yonna yesinga okola revenue mu mafuta okumala emyaka ng'ena. Uramuko naye Uramuko kiggwayo kitya Arabia American Oil Company shares nga za America. Kaakati nene ye Iran be baali bagikoze nga ye yatandika akazinga ako ng'amafuta gonna ag'omu Iran agasinga awo we gasibira deni amaato ne gatwala pipes eziri wali ezitagamba kikabuka. Kaakati akakazinga America kebala tyakiri tu Iran tuginuubule tuwamba akazinga ako ffe tutandika controlling amafuta ago tuze sente eyagala ezakazinga kati amafuta egenda kubeegajjawo ngegajja mu Iran era nagano gajjayo ukundi kuba amafuta agamu gali muki mu nnyanja so basobola okutandika ne bagamba nti kale waliwo wano katulaninga ezimu ku ki zireeta amafuta. Ensi ekkiriza ensi endala okuwamba gino netwala n'ebintu byayo. This is a jungle law yetya law of the jungle tino w'amaanyi batugamba nedda si survival naye wano jungoism law of the jungle nti it's the right of the stronger to devour the destiny of the weaker. Dembe ly'ow'amaanyi okumira oba okumalawo ekifo ky'oyo omunafu. Teeka lya kibira nti empologoma ya dembe okulya engabi eri olubuto nga tebagyebu oba negisonyiwa oba neryako ekisambi nerekaawo ow'amaanyi yasalawo destiny y'omunafu. Kakati America kyekozesa ge mateeka agaliwo kakati international laws zifudde nti sovereignty y'eggwanga nti non-aggression mu bitabo kisoma kirala naye seetambula ku law of the jungle kakati weetambulira ti Russia alumba Ukraine UN General Assembly nemugamba vayo Security Council nemugamba nti aveyo n'atavaayo. Israeli alumba Gaza nemukayana ndaba akuba Beirut ogifiirako ali ku Beirut awo nawo bagenda kuwambawo Abaisiraeli. Israeli entalo esinga z'erwana emaliza expandinze kati erwana kuwamba nsi zijjenani kyekigenda bagisuuza busuuza baagala kukola gundi empire yaabwe etwaliramu nene ebitundu bya Egypt Sinai ne Egypt ne gundi Nile Delta. Israeli nga tulina ogirabuukirira. Kakati nejja netwala eno ebitundu bya Saudi Arabia byonna babyagala ne bajja batwala kuba kye bayita event. Tebalina budde bo bagamba eyo ensi eyasuubizibwa jjajjaabwe Ibulayimu so neyo balina okugitwala. Naye ate be baluma nabo bamuyita jjajjaabwe.
bano we bagamba abalina right ennyo ani ne bali bagamba jjajja waabwe kati awo wewali ozo naye ekikulu bano bo balina bomu balina ki kati bajja kufutiza bali so kaakati Lebanon awo baagala okutuukira ddala kola gonde return river eri awo so ne mu 2006 era baawamba ebitundu bya Lebanon eyo bakyagalako nnyo naye ku luno ate ekyenjawulo kye bakoze tebalinga 2006 ku luno bakolera ddala okukubira ddala ebibuga byonna bisaanewo naye bakoze Gaza baalagira nako bannange ebifo bwe biti mutambule era bakozesa bomu ez'enjawulo zi phosphorus bombs bakozesa teryabogerako anti bamaanyi nagambye jangolo teryabogerako so kaakati awo wonna baagala Lebanon yo bajja gikuba nnyo Irani batandise okuvavaako nalamya mwaka akakodyo Israel yakoze akakodyo k'omulwanyi omulungi Irani ebadde ewaga abantu bano kati nga bwetyerwanako ono katumufutize nga yerwanako tugire kye tugize so bajja kumaliza nga batutewaawo square kilometers eziyinza okuwera ng'omutwalo okwagala okwenkana nga Rwanda kumpi awo bajja kuba olaba gundi return river eviira ddala eno nga ku Mediterranean nejjanga erinnya waggulu Southern Lebanon ate bye bitundu ebibodalize ne Israel yabyagala dde ebyo seyinza okwagala mu lutalo ne sense ine eddembe lye expanding kasitoba n'amaanyi buli lutalo lwakuba n'asuuza ng'ekyawamba nga America esirika ekize ensezi yayo zino okwerwanako okwetakuluza ku Israel era watali ekyo obulabe sijja kuba na bw'amaanyi ne ba Saudi Arabia tebali safe bakyali wano mu kugiwagira tebali safe onaku lujja kukyegambye kakati nkuba bujja kukya batuuke bafune ensonga tebamalisa kata ne bamala ne bagikuba ate nga te bagikuuma bajja kufuna ensonga gye beekwasa soka soomulaba omwana ajjanga ggwawo Irani yabafuukidde akayinja ki mu ngato so okutwalizamu baagala kaji Ireland nti akazinga ako bakeetaaga bakontrolinga amafuta awo oba si ekyo baba nga tebasobodde kugakozesa basaleko Irani sente zeefuna mu mafuta kuba kanfulumizaamu kumpi 90% y'amafuta ga Irani gonna gayita awo ekitegeeza bakiyita starving the beast obajja ku starvinga Irani ekyo kyekimu ku kyebaaga so kati operation eno yona wootuna amagye ge baleese ne amphibious landing oba warfare gye baagala okukola baagala baparatroopers bajje babuuke mu ennyonyi zibale bayinza okulumbisa helikopita nnyingi naye nayo kijja kubaamu obuzibu kuba Irani gye balumba sige mawanga gano amalala era zikuba ayo ojja kuwulira ekinaabaawo nga tuwulira ennyonyi zaayise nga nsene ate Irani yeeweredde dda nti amawanga America gyegenda osinziira okujja okumpamba ngenda kubeesasuza keegeza okuyumba ekizinga ekyo kuba erimu siraikira okuva UAE oba Qatar be balinaanye nnyo era be bali ready okwakisaputinga nti America balina okufuna base bateekeyo ennyonyi zaabwe balyoke beetegeke amaato galyoke galumbe deni abalumbe naye ekyo kiyinza okuba ekyobula kuba ne Irani ebalaba ate ebadde kuba base so okutwaliza wamu noona akyali gambolingi wakugezaako naye nga kirabira dda Trump yali agadde akozese chances awaganyi kasozi nkusibudde bane kamba sibulira wano tubagamba nti nno tutambudde okuva gye twatandikidde olutalo oluwulidde lwa Iran nze Nurdin Ntege anoonya ekigimusa nakugambye bakiyita Fatiso ekigimusa kya Fatiso emmwanyi olusuku ne muwogo bangambye teekamu ofune ku muwogo mimonde kya mitwalo no 7 gyokka kira 25 nkubira ku simu gy'olabaawo 0701 558563 ofune ekigimusa kino tutambula buli nnyo ne mwami Kasozi twogera ku nsonga ez'enjawulo lumu nja kujja nalabyewo omusajja ampa eby'enjawulo naŋŋamba Amerika eno ezo erimba abantu okumala ebbanga ddene Kasozi wenjagala tukomewo mu maaso eyo ba mwezi nga mulamba mu maaso egamba yasooka okufuna omuntu yagenda ku mwezi bagamba tekinologi yali luddawa eyamukuba ebifaananyi yali luddawa ebizibu biri awo ani yakube yagenda ku mwezi gwe bagambe yasookayo n'amukuba ebifaananyi America yayagala nnyo okuwangula olutalo lwa propaganda against naye ebibuuzo tosobola kubanga kompyuta ezaaliwo nga n'essaawa y'okumukono kati esinga okuba ne tekinologi kakati ani yabakuba ebifaananyi ate nno nze nina mukwano gwange ali US captain magye ga America naye yaŋŋamba abaddeko ne mutabani wa Armstrong Neil Armstrong mutabani we Malcolm era yagendayo ne maka gaabwe Ohio n'agenda era ng'olaba ebifaananyi bya Armstrong byonna
naye mutabani we Malcolm yamugamba buli lwe nabuuzanga taata ddala mwalandinga ku mwezi yayombanga buyombo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Propaganda yakola kinene nnyo okulowoozesa nti Amerika kitalo butalo era ekyo kyekibadde kiwenya Amerika amaanyi nga ekyokulwanyisa kya Amerika bali bamanyi invisibility tekiwangulikika. Amerika bayogerera amawanga nga Russia omuntu wootuukako e Russia lwokkiriza nti nate eno nsi ndala nnyo naye abantu balowooza Russia nfu nnyo bwe tulowooza Russia naye maama balina ebibuga balina buli kitalo butalo bali eri tobanyumiza na kubanyumiza nti n'otale Ukraine gyeruli bali eri batebenkevu ensi mosike ya etenta bayina St. Petersburg eriki byonna St. Petersburg Vladivostok gabuga gali eri gagadde agaakula ne gawola ensi ennene ekitagambika ne batusiigira ekifaananyi nti eri ennaku eyozalumonde twali tuli used nnyo ku media zaabwe jukira tuli ku luzungu ate ne media ez'amawanga ago zaali tezituuka nnyo eno kaakati baagesiwadde Al Jazeera CGTN RT n'ebirala byonna kaakati abantu basobola okufuna information endala so kaakati fulufiga abamutuufu Amerika abantu bonna baasuubira nti omusirikale wa Amerika yayongeddemu n'akantu k'oyagala owulire yagambye nti babadde mu kisiibo sitati keziwedde kati kali kabadde kasikintya egenda kujja kati mu lutalo oluli kituufu ezo zonna strategy z'entalo zibeerawo nti ne mu lutalo lwa 7/19 bakiyita y'omukiipu owo abawalabu baalumba Isirayiri nga bali mu biseera bya Passover mu bikujjuko ne balyoka balumba Isirayiri so ezo strategy zonna zikozesebwa omuntu mulumbe mu kiseera wabadde tasuubirira oba wali at his or her weakest mwoba omulumbiro so ezo strategy za ntalo zonna kebaavudde mu kisiibo Amerika nga tewangudde ekijja ssemu so kaakati awo ogenda kuwulira era abantu abamu weebuuza lwaki Iran ddala esigadde ekyaresistinga kyolina okumanya amawanga gano agalina shared history oba civilization babeera n'ekibagatta nti olw'eggwanga lyaffe emyaka n'emyaka tulina olirwanira. Italy unification ya Italy yava ku bantu bakiyita risorgimento nti bajjukira past glories eza Roman Empire lwaki Italy esigala nga ggwanga linafu nga teriri unified tutukize ebyaliwo kati ne Iran eyo bibagatta Persian Empire bagyenyumirizaamu Cyrus the Great Bumedi ne Buperusi empire yali tegambikako Cyrus yazzawo bano abantu ne Cyrus yali tegambikako ne kudako Dario bakambesi Atazekisi bakabaka abaali tebagambika ab'amaanyi kakati obagamba otya balina okulwanira eyo heritage yaabwe kakati ate ogateko ekya religion abantu abasinga batunira va kakati ng'eno e Uganda nti Uganda ojja kusanga omusiraamu wa wano yes nga musiraamu naye nga talina nnyo omukulembeze wa ntikko ayogera bonna ne bawulira nti Nakibinge waayogera olumu aboodi Kampala bayinza owakanamu naye kaakati eri olw'okuba population esinga bashiya supreme leader wagamba bamutwalira ddala nti oyo alinga bali ba 12 laba prophets ababashiya abaasooka bamuwa ekitiibwa bamuwa ekitiibwa kakati ekyo kyokka olina waabanga obukulembeze obuliwo tabwagala atuuka ne yeegatta olw'ekyo tuli bashiya obushiya tulina okubuyimirizaawo supreme leader ayogedde batuuka ne bakkakkana
kati eggwanga eryo libasibu lyakumala ga breaking so fulufiga mutuufu abantu bano balina shared history civilization balina ne fact ebagatta ne babeera bakumu nkuwulira kaakati oyogeddeko ku kiri oyogedde ku nsonga nnyingi abasajja okuyi America eno okusalawo okuyingira munda kaakati kino ekirowoozo kino okusinza ku baanayisiti b'ebyentalo nange ate bwe ntunulamu Trump ayagala ave mu lutalo luno ng'alinayo success gy'akoze nga muwanguzi kuba wawulidde luli yagamba Iran tugenda kwa energy infrastructure zammwe kaakati kubona ate yakyusiza nti ensonga ebakubya bwe mutakkiriza nti muli defeated kaakati okubeera defeated ayagala bakwogere bwogezi na mumwa tibanaye tuwanguddwa bwe mutakkiriza nti muli defeated tetubata ngenda kuba bw'otatapinga nga nkutuga bwenti sikutokonawo kaakati nate waliwo okubeera ng'omusajja akutuddeko naye ng'omusajja ali eri naawe oli agamba sebo yogera nti nkuwangudde koona ku ttaka yadde sikukutte koona ku ttaka nti yadde tuli wali kuba Iran balwana olutalo luno balinako emirembe ddala size entalo ng'eza bulijjo oba ng'olutalo lwa Saddam Iraq ne Iran luli lwali front warfare olwa Gaddafi n'olwa Gaddafi nayo lwali kaleko lwali naye wano nti Iran emu ku nsonga ezireetedde okusurvivinga balwanira ku peesi yaabwe ngera ne Vietnam bwe yakola nti Iran bo baakimanya nti America amaanyi gaabwe gali mu bbanga it's okay ate tebajja kukuba ba civilian paka ensejja bavumirira bajja kunoonya military targets oba arsenals zaffe ne bagenda bakozesa altitude yaabwe oba terrain abasajja bakozesezza ensozi zaabwe Zagros Mountain mu South awo ne Albus Mountain ne bakolayo ebibuga balina mashini ezisala ensozi ngaaki abantu bayinza okuloza nti ebintu bino byakulimba naye singa olaba Japan mu ssematalo owookubiri kye baakola ku bizinga byabwe by'Okinawa, Tarawa, gundi Sarabachi n'ebirala abajapani ng'ekizinga baakisala ensozi beetegekera America singa eneebe balumbye basalira wano kuva wano we tuli mpaka Nateete wansi mu nsozi akugamba okuva erubaga paka Nateete ng'asaze olusozi nga bayise mu lusozi wansi ate ziri ensozi bayita local outcrop local outcrop z'ensozi nga erosion mukoka yajjako leya zino zonna ezanjazi ziri soft ne wasigala obugumu obwo nga olwazi kati zenjazi ezo Japan ebizinga byayo we byali Tarawa olusozi lwa lwazi jinja kati omwo nga mwe basima ttano kaakati awo weewali ekiyitibwa olutalo w'otunulanga gundi Battle of Iwo Jima Iwo Jima okulwana okwa America yalumba akazinga ka Iwo Jima balumba ne fire power etegambika amaato ng'ebikumi 200 gonna ne gadda mu distance ya kilometers nga 6 ne gaweereza ebikompola ku kizinga non stop ne bakikubira eddakiika kyonna nga kituntumuka mulira ekizinga ne wamanya kaakati tumazeeko bonna abajapani abalirwanye kaakati abamukono muyingire bava mu bwato bayingire nga abasajja balina mashini gani mu ttano wansi bo bamanyi bakubye ekizinga kyonna kiyidde tekukyali balwana nga basigaddeyo mu nsozi zaabwe America kwe kuleeta ziri bomu namuzisa ate bomu namuzisa ate ezo bazireeta batuuse ku mainland naye bino ebizinga bitalawa kilomita 650 okuva e Japan naye ng'omujapani alwanira eri okukamala waliyo baserikale batono nnyo naye nga America okuwamba ekizinga wali okukaaba obujiji era batera okulaba America balina ekibumbe kyabwe ekyo bakiyita flags of our father nga fulaga ya America bagikutte abaserikale baagala okuwanika fulaga so ekizimbe bakibajjamu ekigundi ekisculpture kyamakulu nnyo flags of bajjukira abajapani abaafira ku kizinga Iwo Jima okuwanikayo bendera ya America nga bakiwa ogira bwoti owanike ne bamunoga agira awanika abajapani nga bali mu ttano z'omwo mu nsozi so kaakati entalo bwezo naye baasi kuba zonna ebikomo ne balowooza baweddeyo kati ne Iran yaddira n'esima ensozi za Yesu ne babeera nga bayinamo banka ziri bazisima nga ziri mu meters kumpi 8 kweyongerayo wansi mu nsozi
mu lusozi banka buster ezo bomu za America enene zigibiyu ezitowa tani 14 banka buster bagikuba esobola okugenda meters 6 nga olwo eri mu nkokoto obukokoto gye bayiyo obuyiyi naye ku lusozi olukaddiye olwolwazi omanyi abantu bayizo zonna ziba zanjase waliyo ze bayita sedimentary rocks sedimentary rocks zensozi ezaformingwa mukoka n'ayiwa ettaka ne lijja nga lyekata ne lyekatira kuli ne luzimba naye ng'ezo ziba nnafu nebeerayo metamorphic rocks kati nga olaba ogundi coral reefs n'ebirala oba nga olaba ez'ennyakashura ziba zitya metamorphic metamorphic zensozi ezibeera formed olwa pressure intensive pressure pressure najja nga anyiga olusozi eribadde ebbumba nerikola kye bayita brittle neriguma nnyo so kaakati ensozi ezimu zaava ku metamorphosis nezijja nga naye nga teziba ngumu nnyo olusozi ezisinga okuba engumu ze bayita fire formed rocks oba igneous rocks nti olusozi olutabo okuva mu kowa y'ensi luwaguza olusozi ne luwanda omuliro we luwanda omuliro lava oyo oba omuliro ogwo ogujja gulina ebika bibiri waliwo kye bayita acidic lava ne basic lava acidic lava olusozi olutabo olwo lubeeramu acidi mungi lusobola okuwanda omuliro n'olaba piiki y'olusozi yonna neebuukako n'egweri okubwatuka kwokka n'amatu gayinza okubafa abali mu kilometers 5 okuva we luli kyaliko lwali 1883 mu Indonesia bagiyita Krakatoa Mountain Indonesia yes kwe kubwatuka okukyasinze mu byafaayo by'ensi olusozi lwabwatuka mountain Krakatoa kye yakola ensi kyokanga kasozi katonotono bwe kati naye kawanda nga n'abalwa ennyanja abali mu kilometers 2,000 okuba abali mu kilometers 600 eardrum zayatika abaliranye olwo abali baliranyiwa kilometers bonna baasanawo abasenga akazinga konna kaasana Krakatoa yawanda omuliro ne gukola ekire ne gutumbira mu bbanga gundi wave amayengo g'okubwatuka kwago geetoloola ensi mu ssaawa emirundi egisukka mu 12 nga geetolodde ensi amayengo gokka gasibira n'eno Mozambique amayengo kiki kyogamba anti olusozi we lubwatuka gundi wabeerawo disturbance plates oba enjazi zenyeenya nga musisi bw'olaba musisi kaakati okwenyeenya kuleetera n'amayengo ku nnyanja okutandika leka naawe nga lusozi lumu luvudde mu mbeera Krakatoa omuntu yenna ateekemu Krakatoa volcanic eruption so olw'okwenyeenya olutabu luli nga lufubutukayo mu kowa y'ensi enjasi zino zonna zeenyeenya ziti musisi amayengo ne galyoka gatandika n'olaba ejjengo eryagala okwenkana hafu ya Workers House gasibira paka eno Cape Town eno gatuuka lusozi lumu lwe luwanza omuliro so kaakati olutabu olwo oluba violent olw'amaanyi lubeera acidic lava olusozi lubeera ne sulfur mungi ne lutandika n'amaanyi ate basic lava acid taba mungi lwe lusozi oluwanda omuliro era oyinza okulaba ba geologist bali awo ne kamera ne bakwata bulungi okunyoka ne kusooka kugera ne muvaayo omukka ebbugumu ne bakwata omuliro nga gujja kuvayo gukulukuta ng'obuugi obuyiika eyo zensinga okuba komoni n'olaba ne lukulukuta okuva wano paka Mitiyana lusozi lukulukuta naye nga lujja luyita olutuuka ku kati etyeddene mu seconds nga gwonna gusiridde gutyo okwokya ng'olaba ekiriro ng'obuugi naye nga kyonna kyaka muliro oyo basic lava akulukuta ebbanga ddene ate alwawo okuwola kati bw'awola akola olusozi olugumu ennyo ye mabone yenna gwe tusala amayinja ago gonna gava mu nsozi w'ezyo fire formed rocks ezaakolebwa okuva mu muliro kati luwola n'osanga nga buli kimu kyonna kisaanuusa emiti gyonna amayinja gonna gasaanu kigafuula ne kigafuula wamu kaakati nekimala ne kiwola ne kikola olusozi olugumu olwo olusozi zezikola kolansi ezo zonna igneous rocks fire formed kaakati omusajja waba n'olusozi bwe lutyo n'agenda alusima wansi ez'Uganda kikaaki ezisinga zonna zi mountain kadaama agenda wano kuzina ez'ebukomera awo wonna ezo zolengera nga
zonna teziriko miti teziriko nga Bear Rocks esinga ezo zonna ki ziba granite rocks oba igneous rocks zaformingibwa ku volcanic rutabu lwe lwakulukuta ne luwola kati ezo ze basala ne bakola malamu ne tukola sand dust n'ebirala byonna kuva mu nsozi ezo kaakati ensozi bwe zityo omusajja azisala nakansi kati bomu yo ne woogireeta n'okuba banka buster basimye meters 8 banka buster webeera mu nkokoto esobola okukuba meters 6 nekka wansi nesesebbula ebiriyo byonna neeyabikira eyo nga ezo zigibiyo waliwo zigundi Moab Mars of all bombs ezo America bazikozesa bomu ziri za ntiisa nnene America inezo bomu enkambu America balina baji era ne papa yavaayo n'ayomba yali papa oli eyakavaako aliwanda bende yali ani anti ono ye Mumerika oli owa Argentina Badogiriyo yaliko erinnya lye lyali eri Argentina bali ba France yali Francis Francis eizo barazinga waliwo papa yali mu Germany we babeera mu gundi ya Afghanistan America utalo lwa Afghanistan we yagezeseza Mars of all bombs alabika ya Razinga Mars of all bombs no bagiyita massive air ordnance blast bomb massive air ordnance blast bomb gye baleeta kati bo bagiyita Mars of all bombs Moab papa yavayo n'agamba naye mmwe nga bagikubye mu Afghanistan amawulire ne gawandiika America yakubye Mars of all bombs mu Afghanistan n'agamba muddira muti omuntu avaamu obulamu azaala abantu ne mumugeraganya n'ekyokulwanyisa mbu maama wa bombs kaakati we baakola eyo Mars of all bombs Russia nekola Fars of all bombs teyagala kamanyiro Fars of all bombs ng'ate esinga eno Moab obukoso erina Russia nayo yajja n'eyaayo America olwakola Moab ng'eri mu ttani nga 14 obuwanvu ng'eri mu fuuti kumpi nga 26 Russia nekola Fars of all bombs naye ate ya ttani nga 16 okusingawo kati bazikozesa okwabya bifortress oba empuku eziriwa bagisuula ezo baziyita gravity bombs n'amaanyi amangi olwokuba bagisuulidde waggulu kaakati ate bagikola omutwe guno bagukola mu mabaati amagumu nti gusobola okuyingira guti ag'emmeeri ag'emmeeri naye wasiga si mmeeri nnyo wali amabaati agakola kati nga yingiri z'ennyonyi batagakozesa tintanium yakola yingiri eyo so kaakati lijja ne lifumita enjazi bomu eyo neeyingira kumpi meters nga 3 olw'okujja olwa speed gyeviiriddeko mu bbanga neekuba olusozi neeyingira kati bwetuuka mu fuuti nga 3 neeyabikira eyo n'oyokola bipapa gyo kaakati nze bakozesa kaakati newozikozesa ku mpuku za Iran nti no eno GBU banka buster woogikuba ejja kukoma mu meters nga 6 eza esandika mu meters 8-10 okukka wansi empuku zaabwe so oba tolina kyozikozeeko kaakati abasajja babeera eyo empuku ezo baateekamu storage facilities mizairo zaabwe baziterekerayo ne bateekamu amafuta agakola mizairo kuba mizairo ezo ezisinga zitambula na liquid propellant bakozesa liquid oxygen oba liquid hydrogen abantu abasinga tebamanyi omusajja addali twasomanga engeri gy'okyusa solid into liquid liquid into gas gas into liquid kati baddira omukka gwa oxygen ne bagufuna ne bamala ne bagufreezinga ne gukolamu nga ice kati ice oyo gwe bamerutinga n'akola amafuta ge gatambuza ebizungiriza ebyo n'ebiki gwe bayita liquid oxygen gwokalaba kabeera ka green light blue nga kalabika bulungi mafuta ga oxygen nga tomanyi kijja kugakola kutambuza ne liquid hydrogen n'ebirala so kaakati amafuta gaabwe gali eyo mu mpuku bagati bascientist bali eyo generators zibawo amasannyalaze ziri eyo emmere balina kaakati eyo gye bakolera ebyokulwanyisa byabwe so kyobalayo tubaga nti okukutula Iran kijja kuba kizibu beetegeeka mizayo zaabwe ziri eri factory zikola ate nga balina ezisowa sites ezisukka kumpi ne 40 nga zonna zikola ebyokulwanyisa munda omwo mu Iran kaakati bo we bagamba nti kaakati okubye nga basirika olumala olutuuka essaawa yabwe gye baagala okulonkinga miza obudde bwa kiro buziba ne kumakya ng'ebimotoka bivaayo nga bikuleetera